ebintu ebikolebwa mu ggwanga bikusanyusa ebimu ano ebisinga obungi tebikusanyusa naawe mubaamu ebitansanyusa kuba bw'otunuulira embeera ye kati ng'ey'ebyenfuna ey'ebyenjigiriza ey'amalwaliro gwe buli onyumirwa bw'okompeyalinga bw'otuna hisitole ya Uganda ebyo byonna by'omenyeeko n'otunuulira nti Museveni nga tanaba kujja ebyenjigiriza byali bitya bameka abaali basoma anti kiriwo ekiti tutunuulire ebbanga lyamazeewo ne bali ebbanga ettono lye baamalawo nti oli bwagamba nti mu bbanga ettono amini lye yamalawo settlement gye tukyakozesa ne kati ye kati gweoyinza okungamba mu myaka 4 mpayo achievement ng'eyo ng'egenda kuwangaala emyaka emirala esooka ebyobulamu biri yaddeyaddeko bitya kubanga bw'otunuulira ng'abakyala bakyafa nga bazaala naye ati bazaala no ate nga bakyagenda ekawempe otulewo okumala eddakiika 3 tulaba bameka abanaafa nga bazaala olaba abanayingira leeba we bati mu ddakiika 10 tulaba bawavaaya afudde tulaba bali afudde genda kwelesenta genda ne waffe kawaala buli ddakiika 2 waliwo abakazi abazaala n'abalongo 2 3 bulungi nnyo ne babasiibulirawo babiri basatu n'omusajja uno yakamazaala 2 so bw'okompeyalinga ebyobulamu ku mulembe gwa Museveni n'ebyobulamu ebyaliwo Museveni agenda okukwata obuyinza eggwanga lyali tubagidde mu bizibu bingi okiwulira ssebo entalo nga ziringa ntalo naye kaakati olwaleero ojjeko ekyo oyinza okubeera omutuufu ekyentalo naye budda ku bintu ebirala entalo zaali ebyenfuna bikuze okuva we yabisanga information katono tizize zitya olutalo olwali wano mu Uganda Geno Museveni yennyini ye yaleeta olutalo mu Uganda olutalo lwali engulu n'ekkoni Geno Museveni yennyini ye yateekawo kkoni leka mmareyo Geno Museveni yennyini yakozesa olutalo okuwamba bannayuganda n'ebyobugagga by'eggwanga byaffe byonna n'abiwamba era entalo zonna byemwogerako mirembe biki Geno Museveni yatabangula emirembe mu Uganda sebo bwe tudda ku byenjigiriza twalina yunivasite emu ye Makerere esaala bwe tutandika kumenya yunivasite tetusobola obudde tebusobola tumala mu East Africa yali yakumeka Makerere yali yakumeka East Africa kyogamba kati tutunuulira abalala oba mu Africa Makerere yali yakumeka mu Africa kati yali mu kyakumeka ati kakati tetusobola kutunuulira ebyo byonna tubigeregeranya njagala kubuuza kino Makerere ya mwaka ki ya mulembe gwa eruddewo mulembe gw'abazungu kati Makerere oba ya mulembe gw'abazungu kati university gye baateekawo egisinga gw'omazewo emyaka 4 kiki otaddewo university kyegisinga tukolerera ku gisinga kati wali bali university gyozinga ey'amaanyi osinga Makerere gye wasangawo eddwaliro erisinga obunene n'obulungi yali Mulago mulembe gwani yagyeguza gwa Amini ne Obote abaamalawo ebbanga ettono kuba Amini myaka kati Mulago taliiwo kati nkubuuza kikino gwe wazimba ddwaliro ki erisinga Mulago Mulago tuzimbyewo eddwaliro oba eryenkanankana ne Mulago kale tuzimbyewo eddwaliro Mulago erizaalisa abakyala muwe ekisawe ky'ennyonyi omayi Bombardier ze twakagula airline yakomawo Bombardier ze muleese nakyo ekyaliwo ekyaliwo kati Uganda Airline kati twogere kisaawe kyegwamu ebisaawe byegwamu kati tezagwawo nga luli PHIQ Media Amina neyanziza gye yakyaliko tuli ku paati yaffe esembayo twagala okubeera nga twogerera ku bibiina ababaka wamu n'abakulembeze abatandise okuvaayo okulangirira nti bajja nawe nasoma nga Honorable Kyagulanyi alangiridde Honorable Twaya yasooka okuŋŋamba nti Bwana Mathias Mpuuga ajja nagenza okulaba nga n'abamutembeeta bonna balangirira nti Honorable Mathias Mpuuga ajja njaga twogere ku Mpuuga ng'omuntu okulangirira kwe okujja budde buno n'ebigambo byatandise okwogera kuba tumumanyidde nti si ye muntu abadde ng'avaayo naye abanga yasobola okuvaayo n'ayogera ebigambo bino wammanga nti bannaye temutunenya kuwagira Kyagulanyi naye
naffe twayagala tufune omuntu twayagala tumuwe omukisa tumuzimbe naye twali tukimanyi bulungi wajava atumanyi nti alina n'ebiragalagala si biragalagala oba yagamba nga tumanyi nti alina n'ebintu byakozesa ndowooza ebimuggyako ebikuba ekyo teyakyogera ekyo kikyo so ndowooza kati tutandise okufuna olutalo olutuufu bato ku bato era y'omu kubatandise okuleeta yayagala okuleeta reforms ez'okulonda ng'alina bingi byayagala bisobole okuba nga bitereezebwa mu nsonga eno Honorable Mathias Mpuuga okulangirirako okujja n'okutandika okulumba Kyagulanyi face to face. Okusookera ddala nti mu Uganda omuntu yenna alina S6 akkirizibwa okuvuganya ku bwa pulezidenti. Ekirala kyenjagala okutegeeza nti bw'oba togoberera byafaayo oyinza obutamanya nsi gyeraga. Bw'oba tomanyi gy'ova tosobola kumanya gy'olaga. Ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gw'omukaaga waliyo okwebaza ebuddu kwali kitovu. Era naye waliyo okwebaza okwo mu bigambo by'Oweekitiibwa Mpuuga ngenda kootingamu ebigambo 2 oba 3. Yakugamba nti ebbanga lyemmaze mu by'obufuzi n'obukulembeze njize. Ekigambo ekyo nakitegeera nnyo, alina bye yayiga. Naddamu n'akugamba nti yadde mbadde mukkakkamu naye kati ndi mukambwemukko. Tunaatera omuggyako eky'Oweekitiibwa. Eky'Oweekitiibwa si gwe kimuwa, tosobola kimuggyako. Ate era tekisitulira ssente okifuna. Ssaabasajja yeyasiima n'akimuwa. Kati ekyo tekikubaganyizibwako na birowoozo oba okimuggyako oba okimulekera. Kike eyasiima yeyasiima, bwe tolina buyinza oba buvunaanyizibwa. Ngenda kootingayo n'ebigambo nga 2 ku Oweekitiibwa Medal Lubega Sseggona. Era naye yakugamba nti nasisinkana Oweekitiibwa Mpuuga nga nkyali mulenzi muto e Makerere. Era be yali amwaniriza kiro kawungeezi. Kati Oweekitiibwa Mpuuga y'omu ku bakulembeze ababadde wano abalina be bagenda okujjukirwako okumala ebbanga ddene. Y'omukulembeze eyavaayo okulwanirira ababaka ba Paalamenti abaali basibiddwa General Museveni era n'abataasa mu mannyo g'empisi nga bavunaanyizibwa ku kibiina balemereddwa okubako kye bakola. Ye mukulembeze eyasse enninga ku gavumenti okuta abasibe ba NUP n'abaana bannayuganda bateebwe. Ne Ssaabaminisita n'atandika n'okuvaayo n'agamba bano abasibe tubayina. Yali tannaba kuggusa mulimu ogwo gwa kunuula abasibe n'addizibwa ebbali. Ye mukulembeze eyasse enjawulo ku babaka ba Paalamenti n'alaga enteesa ennungi n'okubaganya ebirowoozo mu Paalamenti ya Uganda. So nze ndi omu ku bakkaanya nti baavaayo okwagala okweyagaliza obwa pulezidenti simuyinaako buzibu, bannayuganda bye bajja ossalawo. Nkugambye ekisaanyizo ekisooka kubeera na S6 agiina. Nina bye nalabye enajja nankombi nga bawanise ebipande baagala agondi ajje Nathan Nandama Mafaali. Era tusuubira nti yajja ku tiketi ya FDC. Ogenda kukola otya? Kuki? Banno bombi bajja. Baani? Otembeeta Mathias Mpuuga olw'oyo luno ate n'otembeeta Nathan Nandama Mafaali. Ekyo kimenyewo. Gwe nakugambako nti ndi ku campaigning team eya Mathias Mpuuga nsamba. Bemba sikigambangako omuntu bw'akola ekirungi kikkirize nti kirungi. Nze ndi wa FDC agenda okukwata bendera ya FDC. Leka mmaleyo, agenda okukwata bendera ya FDC bwe ngenda okutambula naye. Omukulembeze w'omugigi guno ne nkugamba nti yaani Mathias Mpuuga nsamba. Olina akatambi okaleete? Kaleete. Neyanziza. Nakugamba tugenda leeta omukulembeze. Tugenda leeta omukulembeze ow'omugigi guno. Akatambi kano kagenda fulumira wano. Inshallah. Fe abefudi. Kagenda fuluma mpaaki. Nja kuwa ekirabo. Kiki?
oyagala ki oyagala ki ogenda kwataka kadeke sedo kansimbi n'abankalina saagala neeyama bisiituukirize naye kyenjagala otegeeza bannayuganda nti nga FDC tuyina essuubi okuteekawo kandidate mu 2021 ekyo ne National Council yamaze kiyisa tugenda kwetaba mu kalulu mu 2026 okuva ku bwa pulezidenti mpaka wansi era nze gattwaha omuwagizi wa FDC era kaada wa FDC anaaba alina kaadi ngendo wa nyenze w'omukolo okujja kwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba kuba president mwaba mulesenga NRM nga mutero leta bano bakatumba oye n'abalala kiri kitya ekyo sebo ekyo kikyamu NRM tuleta candidate buli kisanja era tumanyi gwe tugenda okuleeta Yoweri Kaguta Tibuhabulwa 2026 era yesolo candidate fe mwenda waffe yatutebeera ffe gwe tuleeta abalala bajja ku byabwe era bo bakatumba baani bachapa kalwanga bajja ku byabwe nabo babanoonya migwana oli akatumba kati yafuna omulimu waliwo abajja okwesima nga banoonya mirimu amawulire tugafuna muteekamu ssente okufuna abantu okugaba makyamu kubanga gambye NRM ku tiketi ye NRM ku presidential candidate tuleeta jjajja Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa tetuleetako mulala naye nakusoosera egambo eri ku demokrasiya nti buli omu waddembe okwesimbawo era ffe ng'aba NRM Mpuuga bulijjo tumulindirira kwa kulangirira era twali tumanyi nti okusaba okwategekebwa Masaka twali tumanyi kiggwa kwolwo kubanga lwe basaba kakati ffe tulina ekigendererwa Museveni yagamba nti opposition ajja gimalawo mpolampola yaga bayita waggulu naye nze mpita wansi yes ng'ayita yagamba nze mpita wansi yakyogera mu Lunyagole kakati opposition olaba nti egenderera kubanga ye Museveni yamanya abamuvuganya tebagala buyinza baagala ssente kyobola nti kati bamukaaku bamabike balubowa yabataddemu obuwumbi 3 ne batandika okulwanagana yasoose bawako 3 ne miliyoni nga 8 ne bali mu kulwanagana kakati olwabo bavudde olwo ku mulamwa okiwulira kakati ekisanja ekiwedde njagala mbuuze President Museveni oba gwoyogedde nti yabawadde ssente kitegeeza yatabangula ebina by'obufuzi tatabangula nti yamanya kye baagala bwe bagenda ewuwe bamukaaku kati Kyagulanyi yatuuka wa pulezidenti ye yasaba mmotoka etayitamu masasi tebagimuwa takuuma BSF tebaliyo nabaze ndikaze pitola tebaliyo abakuumi be gabaliwa obamanyi nnyo balubongoyo obamanyi gye basomera na biki training lubongoyo gyalina ogimanyi so n'abalala kakati Museveni yamanya nti wana abaana abafa abawana naddala mu Buganda bo kye bafa ssente kakati Mpuuga ne banne bwe bagenda okujja okuvuganya fera tubaaniriza kubanga luli tubadde tutawanyizibwa ekisooka Bobi Wine Muganda ekyokubiri mu Katuliki kakati ebigo byonna ekitebe kyonna eky'Obukatuliki Lubaga kigenda muwagira kakati saa lwaleero bavuddeyo babiri bonna Bakatuliki bonna Baganda bonna baana baawano kakati tulabe omuweggo omulala webudde bonna kyekala ba mulirwano mutavudde nawaffe no Luweero kakati fenge NRM nekituwa enkizo nti Mpuuga buli lwalanya n'avayo neyeesima najja ku ballot ne Bobi Wine naye ajje nabano baleeta Amuliyadi ne Lukwaga gye ne Besigye abantu baleeta gundi ani baleeta Nasa Nadala Mafaabi kakati kigenda kutuyamba kubanga akalulu akawedde twaswala nnyo mu Buganda banga Nuupu yakukumba obululu wano nene waffe mu ddwaniro n'awangulayo kakati ffe tugenda kweteekateeka nga NRM ku bifo byonna kati bo balwane bakujubane naffe eno bwe tuseesera okutuuka 2026 okulangira nga pulezidenti awangudde mu Buganda ne percentage ya waggulu nnyo n'ababaka batwagala bonna abaka baffe baddeyo pulezidenti ino yanyiiga yagamba nti mwamulimbalimba Kampala yonna mujja agirina Central yonna agirina gundi yamugamba bw'ati Honorable Betty Kamere nti wano ogenda kufunawo 10 ku 10 kituufu kubanga waliwo embeera teyali nnungi kubanga jjukira akalulu akawedde twali mu covid akalakode twali mu covid waliwo abantu abalonda nga ekyamazima baasiiba mu mayumba nga tebafunye kawunga ne banyiiga
nibaga okwetaguluzaako Museveni atusibiza enjala mu covid tetugenda mulonda abo baalimu abanyiivu naye ate essaawa lwaleero 2026 singa pulogulaamu zaffe zeeyongera ne zitambula wansi ku ground kantu tugenda Kagame kankubuuze nga nsibula pulogulaamu ebintu ebikolebwa mu ggwanga bikusanyusa ebimu ano ebisinga obungi tebikusanyusa naawe mubaamu ebitansanyusa kuba bw'otunuulira embeera ye kati ng'ey'ebyenfuna ey'ebyenjigiriza ey'amalwaliro gwe muli onyumirwa bw'okompeyalinga bw'otuna hisitole ya Uganda ebyo byonna byomenyeeko n'otunuulira nti Museveni nga tanaba kujja ebyenjigiriza byali bitya bameka abaali basoma anti kiriwo ekiti tutunuulire ebbanga lyamazeewo ne bali ebbanga ettono lye baamalawo nti oli bwagamba nti mu bbanga ettono amini lye yamalawo settlement gye tukyakozesa ne kati ye kati gweoyinza okungamba mu myaka 4 mpayo achievement ng'eyo ng'egenda kuwangaala emyaka emirala esooka ebyobulamu biri yaddeyaddeko bitya kubanga bw'otunuulira ng'abakyala bakyafa nga bazaala naye ati bazaala no ate nga bakyagenda ekawempe otulewo okumala eddakiika 3 tulaba bameka abanaafa nga bazaala olaba abanayingira leeba we bati mu ddakiika 10 tulaba bawavaaya afudde tulaba bali afudde genda kwelesenta genda ne waffe kawaala buli ddakiika 2 waliwo abakazi abazaala n'abalongo 2 3 bulungi nnyo ne babasiibulirawo babiri basatu n'omusajja uno yakamazaala 2 so bw'okompyalinga ebyobulamu ku mulembe gwa Museveni n'ebyobulamu ebyaliwo Museveni agenda okukwata obuyinza eggwanga lyali tubagidde mu bizibu bingi okiwulira ssebo entalo nga ziringa ntalo naye kaakati ssawolwaleero ojjeko ekyo ekyoyinza okubeera omutuufu ekyentalo naye budda ku bintu ebirala entalo zaali ebyenfuna bikuze okuva we yabisanga information katono tizize zitya olutalo olwali wano mu Uganda Geno Museveni yennyini ye yaleeta olutalo mu Uganda olutalo lwali engulu n'ekkoni Geno Museveni yennyini ye yateekawo kkoni leka mmaleyo Geno Museveni yennyini yakozesa olutalo okuwamba bannayuganda n'ebyobugagga by'eggwanga byaffe byonna n'abiwamba era entalo zonna byemwogerako mirembe biki Geno Museveni yatabangula emirembe mu Uganda sebo bwe tudda ku byenjigiriza twalina yunivasite emu ye Makerere esaala bwe tutandika kumenya yunivasite tetusobola obudde tebusobola tumala mu East Africa yali yakumeka Makerere yali yakumeka East Africa kyogamba kati tutunuulire abalala oba mu Africa Makerere yali yakumeka mu Africa kati yali mu kyakumeka ati kakati tetusobola kutunuulira ebyo byonna tubigeregeranya njagala kubuuza kino Makerere ya mwaka ki ya mulembe gwa eruddewo mulembe gw'abazungu kati Makerere oba ya mulembe gw'abazungu kati university gye baateekawo egisinga gw'omazewo emyaka aga kiki otaddewo university kyegisinga tukolerera ku gisinga kati wali bali university gyozinga ey'amaanyi osinga Makerere gye wasangawo eddwaliro erisinga obunene n'obulungi yali Mulago mulembe gwani yagyeguza gwa Amini ne Obote abaamalawo ebbanga ettono kuba Amini myaka kati Mulago taliiwo kati nkubuuza kikino gwe wazimba ddwaliro ki erisinga Mulago Mulago tuzimbyewo eddwaliro oba eryenkanankana ne Mulago kale tuzimbyewo eddwaliro Mulago erizaalisa abakyala muwe ekisawe ky'ennyonyi omanyi Bombardier ze twakagula airline yakomawo Bombardier ze muleese nakyo ekyaliwo ekyaliwo kati Uganda Airline kati twogere kisaawe kyegwamu ebisaawe byegwamu kati tezagwawo nga luli ekisaawe ky'ennyonyi kyennyini okimanyi nti Sam Kuteesa ne mukoddomi wa Museveni wamu ne mutabani wa Museveni be bannannyini kyo ate birala bijja kiki muzimbyewo ng'Abachina be bagenda osolooza tulabe kuwona Ebo Kagame nti oba ebintu abirabanga abantu badde era bitambula era ezo lwaki buli kisanja Museveni bamuwa obululu abasibe bannopo sibakonyeeko lwa nsonga emu nti Honorable Kuzera tasobodde kujja so sijja kwogera ku basibe bannopo nga nina weefudisi nawe NRM sijja kufuna side awo nja kuba balance gifunye Mukama akunkomere beera bulungi oweraba